Ongoza campaign ne balangirira nti asaanidde ye Honorable Johnson Muyanja tuwa district yawa ye Mukono era obululu mwabumpa ne tubugatta ne nangirirwa ebyaddirira mwabimanya naye mu myezi ebiri kote ejja kusalawo ekiki mube baki bagumu. Njagala okwebaza Ssebo Sulaiman otandise bulungi otandise buki fuba okulaba nti entandikwayo ekutuusa ku ntandikwa y'enkomerero nga otambula buki. Abantu baffe bano boolaba balungi naye bw'okolamu ensobi tibagyerabira. Abantu bawano obusa bwa mbogo bukala kungulu naye munda nga buki. Ekituufu bakikola ki? Mwekubire mu ngalo mmwe. Nagojje najja kuyiganye nakifuma weefuula tategeera essaawa ejja kukola ki? Essaawa ejja kukola ki? Ekikuta obudde kijja kukola ki? Oba oyagala oba takola ki? Mbeebaza omusajja oyo twatambula naye n'atulaga gumite n'atulaga amaani. Bwe yali agenda okulayira yasooka baleetera kidduka ekyambulensi ate tagenda kuba yakutwala balwadde egenda okubeera mobile clinic. Mobile ki? Eddwaliro erikola ki? Eritambula. Era bano nabagamba tize nga ndi gavana wammwe ayina obumanyirivu ngenda babeerako. Sulaiman okwatagane ne Mulima Mayuuni, Mulima Mayuuni okwatagane ne Maseruka, Maseruka mukwatagane n'Amaniyo. Naye kati waliwo abatandise okuyomba mwami Sulaiman. Mwakalayiro omwezi kuki mukyetereza babagaba mu bifo bannange temuyomba batandika buki. Temubeeranga bana babalimba mwengenda bawa amataala ne budget eyabwe tennatandika babalimba buki. Eno budget ekyali ya bukiiko obubaddeko oba disitulikiti ezikoze eki kati gwa amataala ogajjewa mu mwezi gw'okutaano ogw'omukaaga ne budget eddako si oyo meya jangu iyo tennakola tennatuuka. Olibaga leero nzize bagenda kulimira ekkubo bibadde mu pulogulaamu etambula nga bw'olabagala balimba zino enguudo ze twasaba mu 2019 eza World Bank buli muntu alwesibeko. Eyo sente twagyewola nga tugenda gisasulira emyaka 10 ameka. Ayagala n'atayagala abitegera n'atakola ki. Tugenda okukola ekkubo eriyita ekyambisi, tugenda okukola ekkubo eriyita ago gonna gali ku pulogulaamu eya sente ze twewola mu Mukono, mu Mpigi ne mu Nansana, mu Kira ne Mukono municipal ki council. Bwe munaabitegeera tibajja bazanyira ku buki ku nkubewo nnyo. Emyezi emeka bw'okola apiiru zibeera ennaku ameka gy'emyezi emeka n'ebiri bye bawoozanga ekisanja ne kiggwako owooza tebikyakola ki byaggwawo. Ate lwaki bamaze kulayira bonna bamala kukola ki? Kulayira. Akatiko k'ebyokulonda ne katuula n'essiga eddamuzi ne basengeka ensonga ezigenda okusinziirwako okusala emiki. Mwakirabye ku Lwokutaano bakikoze eki? Bakikoze. Kati wiiki ejja bagaba balamuzi naye bwe munaabanga ebyo temubimanyi babalimba bulimbi. Ono akoze ati meya Nakifuma petisoni y'enjirabye, chairperson Kyampisi njirabye, chairperson Nama njirabye. Abo bonna bagenda mu ki? Mu kooti. Tokuba muntu jjinja tomuvuma linda ekigenda mu ki? Amaaso ku luki. Ndalabye defense z'abantu nebaza Katonda neŋŋamba nti omuntu bamubuuza leeta dyala foomu nti siinayo naki. Mukama abakuume. Maseruka Robert. Alo People power.
nzayogera maaso gammwe temundaba lwa bumpi yenze omubaka w'e Mukono South. Basebo ne bannyabo mbadde wano ne ŋŋamba baatukola bubi. Amazima ga Katonda Kyagulanyi yandirayidde. Si waguli bannaye akalulu tetwakanoonya, tetwakalonda, tetwakakuuma, teyawangula. Kati bajja tubuulira bakola ki ku ntebe eyo, entebe y'omusajja waffe. Ekinjogeza ebyo nze gwe mulaba wano mundaba yenze minisita w'abavubuka n'abaana. Abasajja baatukola bubi kati singa nzijidde mu sayireeni bannange. Njagala tukwate engalo zaffe tuziweyize Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu eyazuukusa abavubuka. Oyo yeyazuukusa abavubuka, yeyazuukusa abakadde abaali beebase, yeyazuukusa bamaama baffe abaali bafiira mu malwaliro, yeyazuukusa batatta baffe abaali babbako ettaka. Njagala ngalo za Kyagulanyi singa ziwulira. Era pulezidenti waffe mumugambe nti yonna gy'ali teri amupapirako bw'atuusa ng'obudde bwanadda, ffe tumuliize. People power, our power, NUP everywhere, NUP. Mbabuulireyo na kano nti si waguli Kyagulanyi alina ekitone kye mutannategeera. Kyagulanyi yatunuulira abantu be banyooma n'agamba n'oyo ajja kusobola. Era mu talenti eyo basebo ne bannyabo mweyajja omwami gwe bayita Kiwanuka Sulaiman gwe twogerako olunaku olwaleero. Basebo ne bannyabo njagala okubategeeza essaawa zino za buweereza bw'abantu bonna. Era abalonda Sulaiman n'abatamulonda ffenna tuli wano si weguli bannaaye. Abamulonda kanna b'emikono. Basebo ne bannyabo Sulaiman yakubye akamana oba tewemulonda mwenna agenda kubaweereza. Era olwo wenyimirire okubasaba basebo ne bannyabo, njagala okubasaba omukulembeze waffe Kiwanuka Sulaiman mu mbeera ey'okukola n'okutuusa obuweereza ku bantu baffe, ffenna tumwegatteko okulaba ng'atuusa obuki, ng'atuusa obuweereza. Omusajja mubaka mulungi ate aŋŋambye mumulindeko mbwe ekigenda okubeera wano si muntu, mugenda kwerabirako. Basebo ne bannyabo twagamba olutalo nga lubadde tugenda kukola ki? Basebo ne bannyabo olutalo lwaggwa oba terunaggwa? Olutalo lwaggwa oba terunaggwa? Terunaggwa. Bameka abagamba nti kegwake keetonye biggwa twambadde engule yaffe. Era njagala kuyimirira wano basebo ne bannyabo mbategeeze Masaru Kalabati okufuuka omubaka wa Paalamenti gamba nti olutalo luba terunaggwa. Sulaiman okufuuka omubaka wa